So Samia yolekedde ki mu kaseera oyo muleka ayige abonebone ngale kyalabulamu kiyamba eggwanga abalala bamulaba nga tetafiiriddwako bajja kuva mu bintu ebyo baga nti bajja kutereera bajja kunoonya emirimu bakole kituyamba muleka abeere saddaaka Sami kabeere saddaaka Sami oba afa kaafe kubanga mbadde mulaba oyo Sami ng'avuma Museveni mbadde mulaba ng'avuma abajjaasa bamajje bamuhooza abo baani muvumi mulungi babuukira bitaliko bwine bitali research tibatategeera ne bavuma kubanga ekyo kye baabatendekamu bafune omukisa era bagukume baguwangaazi bateekwa kusula mu kkanisa nga basabira Museveni abeerewo bye bakola ku gavumenti okugivuma okugiwaayiriza tosobola bikola ng'oli mu ggwanga ddala tosobola kobeera wadde wane Kenya senga baba batadda okyegera ate wano balirake nti wano n'abakwata babamanyi bagamba SFC etukwata biki Kenya tosobola kumanya ani yakutte basabire Museveni abeerewo wano ovumanga bw'oyagala n'ogamba Museveni nti yatta Lwanga yeyatta Archbishop yeyatta Kalisa yeyatta Muzaata n'osigala ng'otambula. So in other words ne Kenya teyandituuse tosobola Sami video weziri ngazikola nga inciting public against the state kiri criminal ebibasibya bwe biri